endigera waggulu yonna ebadde nnungi nnene ayo obugulu ne weebuuza nti oba agitwala kuba bulooka agitwala kusamba ttaka si mu kitange era waliwo omukyalo omu yagenda mu katale okugula mukene yagamba mukene wabadde bulungi naye temuli maaso mukene temuli maaso ne weebuuza nti amutwala kuuma waka atwala nsika ali waka olw'amaaso awagaza ati atali mu maaso tebamulya kale twagala kubaaniriza abawange bagatira engalo ez'amaanyi n'akalulu okulaga nti basanyusa okukulaba please clap for me tata abeeyo n'abakubira engalo tata oluzungu tugendeyo katini obusana gunkubyemu abe wange baasabye iye nti mu luzungu iye ngendeyo katunulira kwanze nadi njagala kukozesa luzungu lwokka throughout tata nange ne baŋŋamba nti mu luzungu gendayo katono tata wulira saba nkutegeeze nze nsobola okwogera oluzungu olunaku lulamba. But I want to ask you something. Ask me. Are we together with someone, that gentleman from Zimbabwe? We are together. Are we together? We are together. Is he contented? Yes. Kanabe obandala akamanyi wakainanga simulaba. Smile a little bit. Mchali wa munafe. Iye. Wado ngamba? Tata nsikiza kutegeze. Ntindo. Sobola kwogera oluzungu olunaku lulamba. Nakule. Nani nekizibu kimu tata. Sisi wakwogera oluzungu kati. I can't speak English right now. Right. Don't you see the sunshine? The sunshine? Yes. It's the one disturbing me. The sunshine is also the problem. Yes. That's why you can speak little English. Yes. Why? That is it. Gunkuba munyo. Obwongo ne butabuka. Butabuka mu Luganda. Ibutta mu Luganda olwafa olwawano. Lwegiko obuyizi cause I'm from Zimbabwe. You're from Zimbabwe? Yes. You want English more than Luganda? Yeah. Naye kakati lwakuba leero oyagala kwogera nnyo Luganda. Olwawano. Nandi ndi mudusoma. Olwokuba bano bannabuddu. Practice makes perfect. Bannabuddu mwekubireko enduulu ez'amaanyi. Habayi, wabaddeyo mu nkuuka? Taata. Zikiza kutegeeza nabaddeyo. Wabadde mu nkuuka? Taata nabaddeyo. Omanyi ekyabaddeyo? Taata bingi ebyabaddeyo. Enkuuka? Iye. Leero ndasusse okulaba. Omusajja n'ayimirira ku magulu ga abiri. Iye. N'agamba Fangon Forest. Mikono waggulu kino kiyamba ggwe. Muwage. Ne ŋŋamba. Iye. Omusajja ategeeza ki? Ategeeza ki? Nabadde nkyali awo. Ne bawagga. Taata. Emikono ne bagiteeka waggulu. Ne bagiteeka waggulu. Ne ŋŋamba kaninde ndaba ekiddako. Nkubuulira ekyasinzizza okunyumira. Kiriwo. Bebe Cool. Omumanyi omuyimbi is a strong artist. Yes. Taata. Bebe Cool. Taata nzikiza okutegeeza. Abachi ayimba. Ayimba. Ya. Akasuka. Mpozi omanyi kayimba ki akabebe Cool? Sina kemanyi. Gawulidde nga akanyoga naye akayimba tokamanyi. Kati. Ekyasinza okumalamu amaanyi. Musinagera mukuba akaba nti Kabaka ajja. Era n'agamba. Taata. Munzikirize nkome wano Kabaka akola ki? Kabaka ajja. Agamba, ladies and gentlemen, the king is coming. Let me stop here. Abaddayo emabega okuteekayo microphone. Musina mugamba, no. We are talking about King Saha. King Saha. Not the king. Not the royal king. Nawulira omusungu. N'akoma wo. Agambe ki? N'akoma n'agamba kikyamu nnyo. Era naddamu n'akasuka. Ekyabaddewo okimanyi. Kino. Tugende mu maaso. Tugende mu maaso. Iye taata. Senator Homelands. Tulabe ekiddako soko bammulizeeko. Era nnyabo. Kuliko amakubo. Munnange telibadde bbi. Balikola kolansi okuva e Masaka. Just lwakuba nti libi bubi. Otandise kudaala. Balikola kolansi wano waliwo kolansi wano. Ate munayi ngambe ntya. Do you have kolansi here? Maybe. We don't have tamak here. Waliwo ababuuzaako mulala. Omwana nno oyo muwulira muzimba. Bakuzeemu naye just lwakuba nti balina obujja balaba mubasingako. Abasingako? Bagayiseemu tubadde ffenna mu mmotoka ziri ez'amaanyi. Ensajja. Oyogera olinga kaleediyo. Fe abasinze mukwano.
Tetubale kujenga tuina betwagalayo mukwano. Omanyi muwala wange ageze nayogera ekigambo. Nekinzujukiza luli omwana yagenda n'asya muka. N'akansanyusa okuwala abasibo. Mukulika amasibo basibo. Nenga maama omwana ng'asanyuse nnyo. Yali abiyisa mu bwangu. Amasibo nago gabeera makubo. Kaakati kalaba yukola ekintu kimu. Ye taata. Njagala kubazaayo. Ye taata. Mu nnyumba. Ye taata. You have something to tell them? Yes, I have. Do it very fast. Bakuleke. 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 Tata. Zikiza kutegeeze. Tino. You have a professional DJ. I have a professional DJ. Professional mixes. That man is all the way from Homeland Sounds. Kalungu. I see. Never done kutula akatibba. Akatibba. Akachi? Kasoma Zimbabwe takawulira mangolo Luganda aluiga mu ebisoko go Zimbabwe. Anti ndi muduiga. Simanya go wale se mwenkana size. I'm trying to learn your language. Oh why? Yeah. Chemungati abezimbabwe wenda mwenkana boye mutyo kana go wale se mwenkana size. No, yeta teyankana nange. Oba tu banga meti twenkana chi. Muzitowa. Eya sente. Tuzitowa. Mu sente. Mu kilo. Anis. Wakiro zaze. Nine. Kilo gozo wa meka nawe 12. Ha. Sasa mkuru ajaniga. Asajja munengere nengere yatulala ngambega wa police. Pola. Just buno usente butono. Usente butono milioni 2. Milioni chi? Milioni 2 ngodawo. Ate bagambe. Tebebaza nnyo. Kubanga okubuuza just ofuna sente bali ku bintu ebyangu by'okufuna. Simalina kumanya kubanga. Sente omanyi zotakoleredde ebbanga ppanvu zinyuma okulyako. Tata. Zikizangula kutegeeze. Ntino. Tulina ebirabo bingi. Buno buganda okutagulu kukona. Government gifts muwe. Wonawo mulala. Give ajja biwa abali eyo. Kuba kati nze nina n'ebirabo bingi binsumbuwa n'okugaba. Bingi kati. Bikyaliyo. Kitwale tuli banyankoli. Nze abigaba. Gwabigaba. Wali abibala. There is someone abibala. Wali abigula. Wali abigula na buyer. Yes. Tata. Tenzikiza kutegeeze. Omuntu omunyankole nga yazadde omwana. N'atamusiima. Omunyankole nga azadde omwana n'atamusiima. Tata. Omunyankole n'alyoka azaala omwana. Omanye ebintu byenze mbyagala nnyo abikola straight. Ye. Tata. Wazaala omwana. Omwana natuka myezi 2 afukula ettaka. Kayihula. Ye tata. Owe munyankole. Ye tata. Genda maaso. Azadde omwana. Kankole kimu nati omanyi nti ogamanyi nnyo. Azadde omwana omunyankole. Abadde adduka mu ddwaliro omukazi. Olubuto ne lumuluma nnyo. N'amuzaalira mu kukubo nga tannatuuka mu ddwaliro. Naye genda wabbali wali n'azaala omwana amutuma linnya ki? Tata amuwaka muhanda. Kale gendayo maaso wali ewooli. Tata ngenze. Azadde omwana. Ongambye obimanyi nnyo. Tata. Omwana amulabye ng'alina omutwe gulinga brain box munene nnyo ng'ogugwo. Omanyi omutwe ogukusinga obunene gwe batonakyeregereza. Obuzibu bw'olina. Olumbye owalampa ettabi eryakala. Kibayita Amerika okuwalampa iraaka. Ojja kugwa. Wuliriza. Azadde omwana ng'alina omutwe munene. Tata. Agadde omuwa erinnya mwalinnya ki? Alina yitwe. Alina yitwe. Tata. Waliwo enkuseseza. Wa. Bw'azaala omwana. Otyo. Omwana n'akula. Otyo. Katonda n'amuteekako ekisa n'afuna ensi gy'afuga. Otyo. N'atuuka mu 75. 75. Abaalaba nga takyawabulwa. Omwana oyo nga wesese emyaka 75. Takyawabulwa. Kimusuubira okuba ng'akuze asana kuwabula buwabuzi. Naye nga naye kenyini takyawabulwa. N'agiyisamu naweza 8. N'agaana era. Ng'amuwa. Akyogere. Afande, we are safe. Are we safe? Are we safe? We are safe. We paid you to keep us safe. Amoya tibuhabulwa. Abera timuhabulwa. Siri birimu betuli bawano. Afande kwa basongotwa. Era nga wabaddewo nga bana babyoge.